Bano bonna basimbiddwa mu maaso ga kkooti nga babeera 18 bavunaanibwa emisango egyekuusa kutunda amafuta g'eggye, ekintu ekisuubirwa nti kyali kisobola okugootaanya emirimu gy'eggye oba oliawo n'okussa abaserikale mu katyabaga. It's continuous. There is nobody who gives us directive. Bano beenyigira mu kutunda amafuta agasukka mu lita 1,000 mulamba nga bakozesa bannansi aba Somalia. Any soldier who comes to serve under AMISON, as per African Union standards, is charged by the law of his country back home. AMISON doesn't have a legal court. It doesn't. Omu ku bavunaanibwa Major Bob Francis Aring nga yakola ku by'entambula akkiriza emisango gino n'ategeeza kkooti nti yali mu okukuuma emu ku mmotoka z'eggye olwo eno n'ekozesebwa okutambuza amafuta amabbe. The same crime but in a racket. Ono asaliddwa okuggibwako eddaala erya Major olwo n'afuuka Captain era ng'agenda kubeera mu nkomyo okumala ebbanga lya mwaka mulamba. Okuwozesa abalala kukyagenda mu maaso. We thought this is the best way for people like you to follow what's happening here. We thought the leaders of AMISON should also know what's happening here, not there. Because you may think when we go there, we don't charge them. So we want it to be clear to all Ugandan soldiers who are in Somalia, who are in Central Africa, who are in Sudan, who are in Ungu, that you commit a crime, you will be charged, and everybody back in Uganda must know that. Brig Dick Olum agambye nti kino bakikoze okutegeeza abaserikale bonna abadde balina essuubi okukola ekikolobero ekiddako okweddako mbagirawo. Oludda oluwaabi lukulembeddwamu Major Frederick Kangwamu so nga oludda olwawabirwa lukulembeddwamu Lieutenant Lillian Tugume.